Okay, webale kwekumira ku Terefayina kawunya mu 360 ncha ochali ne Ronnie Genius official anga nkuvuga mpaka sawa 11 mu masawo. Okay, tuli wa mukisa twegattiddwako omukulu agenda okwesimba we nakawa musajja wolusaniya nene buuzanze Rwamiti obo olusaniya olwa luyingira mu ddi. Soko buze kuba kulaba. Sebo ne banyabo nsanyise nnyo okuba nti ndi ku Terefayina mwebale nnyo mwebalire ddala TV y'obujjajja. Yonna gye musinze okubanga mukola mwebala abakozi mwebale kutetenkanya bikyaganye mu temufaayo budde bukyali okyasobola okugatta. Kampala kye kibuga kyoyingiramu ng'ozidde mu taxi n'oddayo ng'oli mu motoka yo. So n'olwekyo abakyatetenkanya temuggwamu maanyi. Watusangide tubadde ku nsonga ya Butcherman njagala nawe ofune reaction yo ku Butcherman. Butcherman dem. Sawa zino ali mu Kaaba yejjusa okuva mu NUP obakale okuva ku Firebase. Yali omu kuba pioneers ba Firebase naye munnaye nasali nsalo nadda mu NRM sawa zina Akaaba agamba byali nabo mu Firebase bali bulungi obulamu bulungi akasente balina yakaaba era yagala Bobi Wine amuyitadde. Baka kibo wa Butcherman mu nsonga ngazi. First of all, Butcherman for me is a legend. He's a great artist. Musajja ajabadde ayita mu mbeera yonna y'okutoba ey'okulwana. Aje naye siro kibi nnyo okukola kadda nyuma in life. Unless ng'oddayo ku level endala ate bwe yasalawo okuba omuntu yenna akola bro. Buli omu wano kuffe yalina gye yali n'avaayo oyinza okuba wali waka n'ovaayo ng'oli Fort eyo oli Masaka oli Jinja n'oyingira ekibuga okitegedde si mu bubi. Omuntu yenna ekikufuula okuba nti luwanjawulo ye decision you're taking ate n'ogendenga na maaso regardless. Naye bw'obeera ng'okyayinamu kalimbu ngende nkole bwe nti kiba I don't think it makes sense. Butcherman musajja mugezi nnyo first of all ate muyivu y'omu ku bayimbi abaasoma oyo bw'olaba. I think Mark Bugembe siri nyale Mark Bugembe y'omu ku basajja abayivu ate ali ebintu abiraba n'obwongo okitegedde. So I don't think him going back to now what Firebase or Nope to Nope because abirala ebyobufuzi mune ebirala it's totally it has nothing to do with music birala nnyo kati Nope sawa zino weri kibona kyavuzi ky'amaanyi kiina abakiddukanya kiina abakola emirimu egy'enjawulo kati ye aba agenzeyo nga kyali wani wa president Kyagulanyi akyasobola okukola oluyimba n'abeera mu generation eno n'afittinga mu it doesn't matter yeah PDD right now asobola okukola akayimba ne kaba ngakola bulungi ate nga waliwo abaana abakola ebiri different music omuntu ng'ali akoze ko oluyimba nga lulungi bwa asobola okuddamu n'akola olulala. Juliana yakola dda music naye akompitinga n'abaliwo olwaleero era kijja kuba kizibu nnyo okusanga abayimbi naddala abakyala okujja nga ba Rema type bakusaasira abasobola okukuba ku level ya Juliana. Ekikufuula oli nti wa top aba yabaddewo ng'akola bulungi regardless of ebiganye nti ayinza okuba Semakula for example. Semakula is a top artist bayimbi olwaleero era omuteekawo n'olitako n'abaliwo naye omulaba nti akufuukira ekizibu Haruna Mubiru. So for me Butcherman akyasobolera ddala okukola obulungi n'ayimba naye problem eriwo nti bafatako ku ssente nnyingi ne ziggwawo kati bakyayagala ozikwata. Okay, atugala ku nsonga endala ya Bryan White wenjogerera olunaku olwaleero bamulese mu kooti naye mu kumuleeta mu kooti bamuleetedde ku mufaliso anti tasobola kutambula tasobola omufaliso ogubadde gwetaagisa ebigere bye kibi okuba nti mulwadde ate Butcherman Bryan White ebigere bye tasobola biyimiriza. He can't stand. Yes, he can't stand. Ayina amabwa. Nejja nnyo okutuka. Yes, ekikyataze. Kati nze nange nali njogera nga ggwe. Ati we nayiso. Mikono engeri gya kukasuka. Mikono actually gyo bagiyeko ne gundi. Tejjajja nnyo naye omuliro. Kati omuliro oguli ku bigere gwe guli mu bisambi. Jako bwe kikusesa. Oyo tebwati bwabira. Ndaba PR leka njogere Ronnie ekyandeese okwogera. Bye twogera si bya journalist, professional journalist. Bye njogera nkola speech nga bwe yandibadde nti ndaba kyendabye kyempandiika what I write is what I see. Bryan White ebigere bye tasobola kuyimirira ayina ebiwundu ebiri tosaana biraba so kati n'olwekyo ekyokugira katanda that one is abadde talina ngeri gy'asobola kutambulamu n'okutuula sasa kutuula nti omuliro gumuli eno mabega eno okujjako yalirako nti wano maaso tewagendawo naye eno oyo nayo naali mu peeni y'amaanyi so bw'abazza leka poliisi ekole mulimu gwayo eddoboozi lyaddakozesa okukaaba nga lihadi nnyo azifu adde bamukuba obulumi bubaawo first of all alina peeni y'ebiwundu eyo ekyokubiri alaka alina peeni y'okulaba nti tawuliziddwa bulungi naye teekateeka
kati wekitiibwa Charles Wesigire n'abalala katulinde bagenda okuvayo kati fe tutandikirawo I cannot allege nti omuntu asse kwaire etteeka liba ddala ne kati leka poliisi etubuulire kiki kimutuuseeko era ekigenda okubeerawo for now katubira bibulabi naye ng'ekyamazima omukulu alina ebiwundu. Jacob, statement za Rwamiti, you're just laughing. I don't know why. The man is putting on a uniform. Omanyi buli wagenda yambala ngoye ezo. Omanyi simanyi olina nnyingi. Mulimu ekintu kyenayize mu bulamu bwange. Omuntu katafiirwako omuntu nga mwana nga tamuvaako tasobola kutegeera bulumi bw'okuluzinga omwana gw'ozadde. Kati Rwamiti ne White Bryan baaliwo bati kati omusubidde kukola ki kwogera ebyayogedde. Nga bwe njogerera ku Jacob nenga nti meeya mbadde naye mumanyi si musajja mubi era nja kumuwakanira nti wakapapula akasobolaako nti ate mukulembeze kituufu naye ebibisijja byogera kuba tebiriiwo ngenda kuddira njala nsooke fune anti Jacob ajja ku Misiri nga sikyali kirungi nti meeya agenda ku Misiri nga kati abasajja nga Rwamiti tubanenya nti bali mu nsi gye bateeka mu ngalo zaabwe 5 nti omuntu asobola okufa olunaku olwaleero ne badda ku TV ne bagamba White Bryan ayambye abantu abadde ayamba abantu White Bryan ali mulumi muliriza White Bryan ali mulumi ojjawo ekirungi yayidde simanyi eno mu kabina tebakuttekeyo omwana twamulaba ffenna omuliro gwamukwata okuva eno nga talina lulimi mu kamwa bw'ogenda mu bitundu bye ebyekyama baabisalamu. You understand? You understand omuntu professional legend mulamba atudde ku TV ekyo Jacob bigambo bye mazima ebyo bigambo bye oli ali mukola PR which is good by the ukola PR wo kuachaliwo nange Rwamiti waliwo mukolera PR Rwamiti yava mu NRM yava mu sima FDC naingira NRM kati walusania nene mukola nti yes ayinza okuba yava mu NRM ne bamumaka myufu najja mu lusania ne bamuwaki agala kwesimbawo mukolera PR but waliwo ekintu kimwe eky'obuntu buladi tomanyi kuwulirizinga sister wo nga tafiiridde Dubai najja n'afiira mu muzigo gw'omuntu nga badde amukozesa emisana okuva mu ekiro n'emisana nga amukozesa nga waayagala nga mu makaaga amakulu mulimu omukazi abadde tamanyi nti n'omuwala oyo abeerawo. You understand? Nze manyi Roni nti abasajja ba Rwamiti bo bali protected niffe tuli baana banaku ninda kumalirize tuli baana banaku abakulidde mu Uganda wempulira abasajja nga Rwamiti baze ku TV balimbalimba ensi ng'omwana afudde. Come on. Okay. Sura, after we get back at honorable. Sura, ensonga y'omukulu ono atwaliddwa mu kooti ne atwaliddwa ku mufalisa eddoboozi erimuvaamu wadde oliwulira. Omusajja alumizibwa. Emiranga ngirabye naye si gwe gusoose Bryan White nga akaaba. Omanyi ebiseera ebisinga tulina okudda mu byafaayo nga ebizze by'eddirinana. Bryan White oyo mulundi kati leero bayinza okuba nti bamuyambye ne bamukwata. Naye twagala tuzeeyo akatambi emabega mu mwaka gwa 2021 bayagala okumukwata mu nkola bwetyo n'akuba omufaliso mu ddiiro nti afa ne siirinda nga weeri. Naye ng'ekyali kyagala okumukwasa by then waliwo abaana babiri omu Vivian omulala Stella yali abakozeeko ebikolwa eby'ensonyi abafunisiza embuto ezitaliko buyambi n'ebintu ebirala bingi nnyo. Ne bagenda ne tugoba fayiro ezo misango ku misango ne bamutwala ne bakakyuka mu parliament akakiiko akalwanira eddembe ly'abakyala ne bamuyita ne yeerwaza mu nkola bwetyo n'abantu bangi nga Rwamiti n'abalala bavayo nga baprotectinga omuntu bwatyo. Bali abaana babakozesezza baze ku TV bakaaba assa omuntu tujjuka bulungi okuba omuntu esase wazit Munyonyo Victor Bitwire gyonna emisango agimwetuumyeko naye n'abeerawo abantu bavaayo ku TV nawa bambi Bryan abadde atuwa ku ssente abadde akola omuntu bane ekintu kutta muntu kinene. Ndabye taata wa Kalo ng'akaaba amaziga gamuyitamu aga omwana wange nti yatta mbuzi mmwe mwezi okuba nti abamu temuli nnyo attached ku baana bammwe nga waliwo omuntu alina omusaayi muli nga wayogera ku mwana wera nga obulumi bannayo obulumi bw'amaanyi abantu bakuza abaana babwe mu mbeera enzibu ennyo so olaba ng'omuntu ng'avaayo ng'alwanirira omwana please respect that. So Bryan White agezezaako okuba endere wowe bantwala eri mu kooti gye bamutwala nti babagenda musuula mu kinnya bamutwala wali mu ddooko kumusomera musango era ng'olunaku olw'eggulo mukyala we Daisy bamusomedde emisango omuli egyokutta bingi
okitegeera poliisi nga bwe badde enoonyereza kati mu kaseera kano saagala tulimba eggwanga nti Bryan White banaye kakati engeri gy'ayamba ku bantu ekibi tukondeeminga ekintu ekibi. Bryan White watuwanga baga nti mukama tagaba second chance waba nti 2021 yakivaamu mu ngeri bwetyo y'okwagala okuteekateekayo obusente okwagala okwata endowooza z'abantu abamanipulating kati tekigenda kubaawo bamusomera emisango kubanga poliisi kati okunoonyeza kwakoze eki kwawedde. So mu kaseera kano agenda awulize naye emisango gye bamusomera waba kyetagisa kwegatta ku mukyala we yagenze mu kkomera agende ne fayiro ziri enkadde bazijjeyo ne fayiro bazizuukuse. Ebigambo byonna byowulira wano ku Terefayina bigambo bya buli omu kinnoomu bw'owulira ebigambo nga biva mu Jacobo bya Jacobo si bya BBS bya kampani nga Terefayina si bwange njagala ngende nkwate ku nsimbi za bakama baffe then I'll be back tova ku Terefayina.